bizonto nga bano basibibwa oluvannyuma ate lw'akaseera akali akatono ennyo omukulu owaffe owa wano Dokita T Amale yava mu bizonto bino n'olwekyo ekibuuzo kiri nti ensonga lwaki Dokita T yava mu bizonto ne bizonto ani eyafunamu mu mbeera eno twayogeddeko ne mulangira Endhouse ng'onaagamba abasinga ofunamu bano ne bano era n'okusibibwa kwabwe abamu bateesa nti bakyali bano bafunamu nnyo katoka tukuleetera emboozi eno okubanga ze zimu ku mboozi ddala ezakwatira ddala akati mu 2020 nawe byerabireko anti olaba ne bwe luba luyimba osobola oyimba oluyimba buli omu n'alutegeera bubu kabwe kye wali otegeeza kirala naye oli n'alukwasa sayidi ekyovola ne tayito zikyuka ng'oli oluyimba yayimba n'aluwa erinnya ddala naye ng'abantu baategeera lula ne balondamu ekigambo ne balutuuma ekyo so naffe twakola vidiyo ng'esomesa abaana okuyiga abakulembeze baabwe n'okubasabira. Yeah, of course kyali ku video zo waliwo yagiteekamu obubadi abasajja bo tebategeera kye bakwata bayagala kutwala butwazi bantu so tebamanya mutino babakolera TFM ne babongera amaanyi naye nga vidiyo yabakwasa naye bagino kishekinga teyina buzibu bwonna naye at the end of the day bazonda tebafuna mukatonda amanyi n'ebintu byaleeta ati era be ba trending abakaabya industry eno nnyo ate nga tuli mu covid tebalina na shows kati olwo bana batadde banakiwulira nedda abantu olumu bali osanga abantu abasinga bali tebatuwa buwi budde kutwetegereza na kutugoberera kati batukwatamu ne batandika okutugoberera kati ebyemabega ne batabiraba ne bagende ku YouTube channel Bizonto Comedy waliwo wakagwe twakola tebannatusiba era ojja kulabanga ali mu line uza nokwekanga ali w'amaanyi n'okusinga ono gwe tukoze oluvannyuma ate nedda video si yabakwasa video si yabakwasa Bazonto kyabakwasa bafunisa omukazi omukulu olubuto nzawo sisigalawo Dr. T n'amagezi nenziruka emisinde nzikwata mwana buto nenfuluma nabaka nti ise kasa group eyingiramu ba mafia nga nfuluma Bazonto bo ngawe nabagamba era these boys will shoot up ate olina losing many followers though I know followers beera sigala kyali relevant naye ate bano bo bali class ya magulu nyo bali wala ino okulwana ennyo okulaba mutina asobola okuba naye apuli which is very hard bano baba bakulesa omuntu akulesa step ze wamusanga balutalo fere tukola byabufuzi kubanga akola ebyobufuzi yesimbawo fere twesimbiyo tuli bana byabufuzi n'okulonda tuyinza obutalonda tuli bana Uganda Uganda uyo kali bagambye endaga muntu temala mulimu omuntu ebintu byotasobola kwawukanako with politics tosobola kumwesamba thosobola obutamuyingira kubanga ekyobutaba politician tekikugana kulembera famire yo era bamuna byabufuzi ate bayawula mawango bayimbo bakuba bawuba baonalaba emmese bwenaaluma akuguluko ebe kufuwako ate nga bweluma so bali tebayawula mu mawanga nga bwe baali bakirowooza omuntu enena ng'oli mu Uganda nga osobola okwogera ku bigenda mu maaso tekikufuula politician naye politics ali part of life naye kirala waliwo season ejja kati eno season y'ekyo era 14 bwe zinanogokako ne zivaako ne zidda wali nga tubijjawo ngekisivaawo watugenda nakirala tutandika kunyumya ku bufumbo bwaffe baile ebyobufuzi abantu tebabitegeera what is byabufuzi what is politics. You can talk about anything if it's politics, but what of midday or what of ozechi politics are in different ways wayinza okugira naye nga nze what I know is bobo ogera kyonna ekiriwo oba kya politics oba kyaki that's why mawulira bagera ku bafulu figure bagera ku baki they are free they play around with their comedy mu kikigenda mu maaso bikiba nti nno buli gwe basiba afunamu bwe bagamba buli omazi omusango bamutwale ffe tumanyi ekisooka ku rekodi yo kasa kuyingirako ekintu nti yasibwako kusigala kirungi gye twali mu komera twali tuli ku pizza nti bali batereddewo swimming pool bwetugala ne tuwugamu ne tudda abasinga twali tusibwa in fact ffenna twali tusibwa mulundi gwaffe gusooka kati experience tesobola kuva mu mutwe tesobola kuŋŋa nti bye nafunamu bitono nnyo ku bye nafiirwa twali tetwagala kwogera ku Dr. T tuyambe buyambi muleke tetwagala mussa mu mboozi eno oba oli awo ate gwe oyinza omunoonya ekyo osobola omunoonyako n'okimubuuza ffe tetwagala nnyo kudiscassinga ku Dr. T Bazonto baali bansiyazi yes gwe gusoso kyogera Bazonto baali bansiyazi and everywhere waliwo homosexuality enziruka ompita ota ku kiguudo ekitannagwa
bali bakala kukwata ku kyebusaabala nenziruka nze mafiya baba wa milioni 30 bankuba amasasi bizonto benyi yes saaba zonto bamuwa milioni 22 okuva ewambabazi bw'ateeka gulunedi wentuula ku mutto n'atuula ku co-driver n'entula ng'akimanya ataddewo gulunedi bwentula naye nze nabaga nti I have detectors of bombs n'enfuluma ekyo saakibagamba mu media ebyama bingi ebyabazonto byesaayogera naye mbabuulire bendivaayo okwogera ebyama kubazonto abaana kuliko omukazi naye ng'atambula mu bwezi abasajja oyo mune mukazi woman musajja munene nnyo atusinga nnyo kubanga ffe twamusangamu mu nsi kati ffe twogera tya ku mukama waffe ku 10 nga bemugambye nti musajja munene abasinga 98%. aye mwe ne musigazaako mmeka ate ffe tuliki kati tusobola kudda ku muntu wakitiibwa bw'atyo tandika omudisikasinga otolaba naawe nga tuba tetulina mpisa nabagamba Dr. Tiamari is a man with 1,000 techniques and every forwards good, better, best excellence. Bizonto is a better group. I'm looking for excellence. Just see him off. I'm not a poor person. Era nabagamba nti wentuuka ku mulyango gw'eggula nti nze ngenda okuba n'ettiketi bazonto mugeyena